yegayiridde amusiye yeka complaininga omanyi kati banka eyo kyetya abantu bangi bezeeyisa mu mbeera eyo Hamu bwagiwangula era abantu bangi nnyo bagenda giropa banka so naye nga ebintu bya banka ne Hamu bwe bitewe biri Hamu looni yagisasula neggwayo neewuunyiza omulamuzi ruling abalamuzi gye mwakoze yaneewuunyisizza banka teyina operating license. Can you imagine tuyina banka mu Uganda nga teyina operating license kyokka omulamuzi laga nti oba teyina so bambi temubba Hamu aba yabasasula looni ye biliyoni ne ziggwayo mukwate ebintu bye ate mubimuwe omanyi omusango gwa Hamu ogwo gugenda kuleetera gavumenti obuzibu wabula waliwo abagulabiramu ango nti Hamu musiraamu babonyabonya basiraamu waliwo abagulabiramu ango nti Hamu muganda so tubeere very careful naye nga mukoddomi wa president Kalugire tetumuyinaako buzibu ekyo kyonjagala nkiyiseewo anko Kalugire nze wamma sikwinaako buzibu naye just kyetubadde tugamba mbwe ebintu bino wamma obiveemu Hamu engeri gye basasula looni yammwe neggwayo ng'ate mwatoola ne ssente ku akawunti ye mukole audit Hamu mumusasule mumuwe ebintu bye ebyapa bye bye yasingayo ekyo nakyo kive mu ddiiro tukole ebirala okisegeera so byebyo naye nga kaye wisdom emisinde gye watema muganda wa my brother sikutegeera twali tumanyi nti kaye toyina kyotya naye twagenda ate okuwulira nti ate olidde ne maaka kale ebintu byange byonna mubiwe wisdom kaye abindeetere wisdom mubimumpeere President Museveni gyali mulamu nalabyeko ababadde basanyuka mbu President Museveni mbu yalwadde mbu era covid yamuluma ayimma Museveni alwala oli President Museveni ali mu bubadde bwe naawe waliwo alwala ne yeebika gwe myaka gy'omaze ku nsikulo President Museveni ayinza okubanga mulwadde ne bakugamba alabika President Museveni yalwala covid naye yawona dda abadde ayagala kugezesa omanyi President Museveni buli kyakola aba ayina kyayagala okulaba alabika President Museveni addaagala kulaba baagala ntebe ye era yuyo obuyinza yabuwa ku maama Nabbanja n'atufugamu ennaku 2 ati vice president teyabaddewo vice president yabadde bweru kati number 3 mu executive ye maama Nabbanja President Museveni mulamu ya Museveni mumanyi bwaga nti ayita jjinja mutegere Masaka owange Museveni alwala ababuulire nga ddinga abaagazaaki ye nga ababuulira kuki bulijjo nga tabagamba ndolo n'ebintu byetulya mu ggwanga lino nga baba na Uganda baliko madyo balimba ye aba ayina kyagezesa nti we sitabaawo ani anaasanyuka gwe President Museveni muyeekera teri kintu kyakola nga tekiri calculated gwe just you fail to understand him buuzanze Museveni gwe mmanyi obulungi jjajja tebahabulwa mbu alwala abeere bubi babagambe olwo mumusondereza ddagala naawe sooka okyebuuzeemu ogambe naye baŋŋambeko ki myaka 37 gyafugidde Uganda nga bulijjo tebatugamba lwaki ku luno so maama Nabbanja baamuwa ku buyinza n'atufugamu ennaku 2 n'agezesa alaba ani ayagala entebe ye kati olwo mbu Bobi Wine mbu yabadde agenda okuddako ng'ani abalimba nabo ne gwera lwaki muva mu bintu by'ekisiru ebyo bya Field Dictator kati obuyinza Bobi Wine abujjewa Bobi Wine yasigala kwabya nnyimbe na kuziika abeera magere wamma nga yeebase
era mu President Museveni n'amala alwala kati wamanga bya serious General Muhoozi takes over yine enkofiira yange si yino era jjajja teyabulwa kasita tuwulira ati mulwadde nga twambala MK project standby generator bagenda babuulira nga General Muhoozi yatudde dda mu State House anwa na chai. Of course era General Muhoozi yabika fellow you countrymen kati obadde banyigwa n'abika gwali Dubai kwebuza magezi ebintu ebimu mu bitulekere kati mwali mukola bu video mbu president mbu yalwadde mbu ani akubba nze bana abasajja nabavuganyako nembavaamu. If you can't defeat them, join them. Wano teri asinga President Museveni bwongo. President Museveni yasooka kuba muyeekera n'ategeera obunafu bw'Abannayuganda mwasama nnyo ku bye mutamanyi. Abannayuganda mwagala nnyo abalwadde n'abafu. If you want attention from Ugandans, bagamba oli mulwadde. Nga standby generator wali. Mbasaasidde. Era YSFC taking over. Salute ne tukuba. Kati President Museveni nga taliwo mbu kati mbwe gwanga mbulijja kutabanguka. Nesokola amannyo nga litabangukirawa nga Muhoozi wali mutabani we. Tamale nesirikire. Bano nga beetegeka dda. Byenjogera genda obibuuze Bob Wine ajja kubuulira agenti empologoma zisinisa amannyo bweziti balinda Ntebe mulabikoozanya gira oli eyo bweru nga weerimba wano tewagenda kuba handover twetegekere state funeral Museveni tagenda kuwaayo buyinza bino mbibabuulira nga abaagala muve mu birooto. Uganda tegenda kulaba ku state handover ejja kulaba state funeral mugule engoye enzirugavu nga standby generator wali MK Supreme Command of the Armed Forces mumusinike ebyo ebinnyo oba muyine emmundu emundu yekyafuga Afrika oba wano biraba wano boloza tuli mu bya champion gudo bino bye tulimu si bya champion gudo bya ddala nze mbabuulira Bannayuganda nange naliko mu ebyo ebintu ebyekisiru ebyafirie dictator paka ebankuba ne banzijamu amannyo netegete ebintu byendimu bya ddala wana basajja bakuba gwezanyira ku ttebe ya Museveni bajja kukuba ebyo ebinnyo abali ebweru be balina olugezigezi waliwo abakuba wano Bob Wine bamukuba kubadde emiggo mwalwa oluzaiti yabivaamu nzi tulina nange litamale na bungambu President Museveni mulwadde nga mulwaddewa gyali mu State House anwa chai gwe mukulembeze wansi kyanwa chai nga addressing eggwanga mumbuulireyo ne wano jjajja teyabulwa anwa chai ate nakulala nti ajja kusapula era kati ye gyali aseka abatunu yaga what are the Ugandans saying His Excellency you are sick na aseka na abatunulira nzo bwobubadi you can't tell me those bubadis if the president was really serious nti mulwadde tebandi tugambi batugambire ki kati mbu batwagala nti President Museveni atwagala nesekereko mama nenwere ku chai olwo mumugulire eddagala Abannayuganda oba lwaki temuyiga buli omu n'abeera ewuwe n'asirika ffe twabivaamu ebyafirie dictator Junior bankuba ebimala amannyo gene ludda ne bagajjamu nabirekera bajjo nenwere chai
Fa mu Uganda twasigala kunwa chai. Nebyo bwa president twabivaamu ensayi n'abanyiniyo. Fa asigadde tuyitamu mpite. Nza Junior enzo kuzzayo ku street. Bundekane bye byekisiru. Nga Museveni alina mutabani we Muhoozi. Ate nga alina majje. Nogambu yalwadde atya. Nga kye kimuluma. Buli agenda mu State House bamala mukebera COVID. Ekirwadde kyo bayogedde kibi tekisoboka. Nga yamujjewa atalima. Naba na Uganda batuzanyidde ku bwongo. Ndoza asajja ano batuule eri mu State House ne basekana ne mukama we bale kutuwa bana Uganda bano. Myaka 37 abasajja batufuga. Twasigala kukolima. Era kale lulibo olwo. Mwasigala kukolima. Ne Junior mwesiga ki? Ebikolimo by'enkoko bitaka munye. Obuyinza bwina yabo omutawana. Mwamugira mukolima. Nze nakolima nembikowa nenonya sente. Tamale nakolima nenkowa kati nonya sente. Sikyakolimira bagagga. Munsi wowe yagala okufa obubisigala nga okolima. Ebikolimo tebituukirira. Singa amu yayavuwala. Singa ebikolimo byali bituufu singa Sudiru takyayina. Teyajjawo Shimon. Abaana b'abanaku we baali basomera. Wana abantu batunda bijja. Abantu ne basenda amalaalo we bali cafe javazi bali yankoko. Zabuna nange we nasokoloza nti ebikolimo bikola. Wana abantu basenda malaalo misana ne basenda amalaalo. Omuntu batunda malaalo. Mbugoli eyo okolima. Munoonye sente abana Uganda. Museveni mumwesonyiwe. Museveni okuwayo obuyinza nga afudde. Nemwe abali yabaga nti Museveni ajja kukera ku macha mbu tugende Kololo mbwa aweyo obuyinza buwe Bobi Wine. Eno tunulire embwa zino. Nti Museveni ajja kukera ku macha. Naba banyankole bya abakyayagala sente ng'ettabbo. President Museveni yakowa okufuga eggwanga lino. Naye abamwetoolodde abo be balina akamira abo. Bo tebannayagala. Babo balwala kuteesa mulwadde, onale bomba bazi mulwadde. Ani anabajjanjaba kati baweeyo obuyinza. Abatufuga emyaka gye balimu gya kulwala ate kati beetaaga nnyo sente. Kwa kati obulamu bagula bugule. Bali ku buyungo. Nesekere mama nenwere chai. Nze yasigala obagamba amazima. Abatufuga emyaka gye balimu bakaddiye baagala sente. Balinga mayembe. Bakatandika. Omukadde ava mu buyinza. Without power they are dead. Abatufuga nga tebayina buyinza bafu. Oyinza olaba bakunkumuka. Laba mama Kadaga. Mama ina mama aweddewo ne mama tata Ntebe. Mama Kadaga olaba tanna handing over. Myaka 3 MP. Na obuyinza bwagalwa neba nange abali mu government mweyagadde. Myaka 3 nga omuntu MP. Omanyite eriye myaka 3 abantu bafuluma nko parliament. They are there. Nga parliament yajifuula office. Ngoli wa 25 bakakuzaalo lyawo yasamira bajja kuttira bwerere. In fact ebiseera bye tugenda mu bizibu nnyo. Abatufuga bakaddiye bantondo. Abatufuga bantondo kati emyaka gibaweddeko.
Omuntu agenda na kutunulira naga katikano ka Junior akaana akato kakajja kunsika ngamba nga kaani ngencho oli mufu. Goza lwacha amasasi geeyongedde mu Uganda. Abantu bakyefiirayo ani afa. President Museveni kati attention eri ku bazzukulu be. Kasita bawalabe Natasha ne Patience balya. Bazzukulu be ne balya ebisigadde bimugwa nkoto. Collateral damage. This is the truth. Gano ge mazima. Lwakubaze njogera nsaka. Nebyo ge mazima. Mugende mpola bavubuka bannango buyinza mujja bufuna. Naye mwegendereze. System abagirimu bakadde bantondo. Banoonya myaka. Ngati Moses Ali akyakola kyawe luyale. Jeno Moses Ali aliwo lwandagaano za ntalo. Buli cabinet Jeno Moses Ali ayino bamu. Ndagaano ba Jeno Moses Ali bali bayekera. Ati ngojo sinike ebinyo mbu bakuwa obuyinza. Ebintu bya transition bya myaka 10 maaso si bya kakati. Sajja banonya sente za ddagala. Bali Germany. Sajja bali India bagenze bajja mu bibumba. Oza simanya peace, simanya we need the change. Change namna gani iya? Wano golaba tunula che. Zebange bya nupu nabidduka mutamale singa nafadda. Izo singa cyali wa Bob Wine singa nafadda. Kwa nali njogera nyama zima. Nga bambi yensi bwenjira basibweri. Nekati yensi nagitegeera abantu bange. Junior nategeera ensi. Wano yogera ekigambo kimune kinyiza bangi. Kogera nga kaani. Gomayita abantu bali mu office batulaba. Abantu bali ku CM bali ku yiso kwe bali bandaba. Nakavubuka kano keeyitachi. Enchanga oli mugesatu. Junior yabadde waka. Emundu tezivako ng'emundu ziri wano. Saachi bagamba. Eyasero yase musirikale. Guno omusango guno gwakabaawo. Loya gwe bakuba amasasi si musirikale. Omusota guli mu kweruma. Nakibagamba luli. Anakeri mu Uganda, it is organized crime. Loya bamukubya amasasi. Ninga mulimu omunene wa police. Ne dizata wa maje. Nobody is safe. It is the snake that is biting itself. Goloza batayisi mabava Congo. Abatayisi mense bamanyi na yeti yobogera. Nange mbatya. Gwerinda ko government eddako eya genomozi tujja bakwata. Abatayisi babamanyi abantu. Gwegenda obuuza abantu mu town. Nti wama ani ya tayisi bajja kubulira. Biseera bya organized crime. Obutabanguko obuteeketeke. So kakati kyenva ntuule wange mu spasiyo yange. Nene sirikira Junior. Mfachi nensi. Ne wolwanirira abantu era tebakusiima babba mabugo. Nza Junior akyalwanirira omuntu wa wansi nfuneki. Mwanvu maavu madda. Abamu kumwe mwasindikira n'amayembe. Sina kyenkyafa mu ggwanga lino. Oba ani afuga tebinkwatako mbeera muloogi. Kwewummulira. Nza Junior bajja kumpambira muloogi nga neebasa. Nati za Junior nyende ku street muguno omusana mbunnekalakase ndi musiru. Ngeggwanga lya jjajjange. Oba Museveni bwavaako taata wange yaddako. Mwenze temumanyira byonna birekera Bob Wine yabasobola. Nze nasigala kwerira ssente. Ffe batukubakubadde amannyo ne bagajja munammwe mugende babakube. Mbu Junior lwaki wava mu bantu mannyo gange temuli.
banku banali nfudde gwe nawe obo yagala kubaloza kugenda wekalakasa ani aganye mayana yoga mwine ogwo muze mbu Junior oliwa naliwoko navaawo singa siri mutaka ngoma mwandika rest in peace nze sijja kufa era nekyanja nasenguka nze kasita Isima yafa nasenguka natikirawo ebintu kulole nendekayo kasuku nze tamale mbere wali amasasi mbere wali abafu nze ndi mutitizi nnyo kwa bulamu nti sinnazaala sinanyumirwa bakazi ngojjo nganti efe kati tumbaavu. I have to enjoy women. I'm still young. Kujja kunkolerako speeches zammwe muddoko munonyezeeko amawulire kukuziika kwange ne musiru nze Junior nga nebuusa nasooka kuba muyaye nga sinnajja ku social media nze Junior oyinza okunkozesa ebyo ebyabayungwe bayungwe be bajjofa nze Junior nti nyene mbalwanirire government jedda jetudda oba jeno muhozi yaddako we shall be around tolwananga n'abantu bakusinga maanyi ojja kufa goloza mu Uganda muna basirise basiru abantu basirika buli omu kaaliddeko ne yeebaka kaaliddeko we are in surviving we are not living tuli mu survival olucha luobala yeggwanga Uganda kati nkerenja saamirire Bob Wine ye president olinga ne toyi nze byo sijja kuddamu kubyogera nabyogera kye nafuna nakiraba nizo okuddayo mu nupu nze nfe gwe ask me abasajja bankubagwe luno lwonna olubate lukola jo manyira ombulira ebya struggle okukwatira ewange ng'ombulira ebya struggle gwe najirimu struggle sijiddamu struggle jendimu y'abakazi Junior noonya bakazi kati ye struggle yange I'm looking for women nfumbirwa encha nennoba bwe nfumbirwa bwe nnoba that's my life now gwanage nti jagala obwa president mutabani wa Bukenya teyafa Brian era naye kunoonya bwa president nze raba abakulu buli wembasanga bangamba Junior can you be president asibyagala buli anoonyezo bwa president amaliriza bubi Kayihura ali alunda mbuzi former IGP alunda mbuzi kunoonya bwa president so nze me I'm looking for women sina buzibu na munna Uganda those who want Bob Wine continue supporting him those who want General Muhozi continue those who support President Museveni continue nze Junior am for money and for women bwe malanga nyena mubalanga no mwenge gwa nganzire ewange tombulira byakola mbo Junior lwaki omanye Uganda ina ba advisor bangi that's a challenge a big one ba advisor muri bangi mwana wange Junior teri akuwa sente wano olwala n'okubira abantu amasimu ne bagajjako ne wano mukubuulira Junior nga tetukulabye era temujja kundaba Junior oli wagwe mulwanyi waffe sikyali saa kumanyira wano Isima yakubanga enduulu ku live yakomawa jajja mukadde yalina amagezi bana Isima mugezi byakomawa muwaniriza abantu ebyekisiru ne mutisa abantu omuntu bafa kyokubuga nti wange genda mpola oli minister yakafa aina abaana maje omukoledde video genda kebabe what do you expect oba osereza ligenda mugga
Ne wano ululu endulu era alien skin kye mugamba. Endulu ekulembera ekigo. Buli wola banga bana Uganda bakulekanidde nnyo. Soko osibemu. Bwano besi gye bamukubira endulu. Ne kati besi gye ne bwayita wali teri amusibula. Bakubira besi gye endulu wano nga wendi ndaba. Haja alagidde Sebagala. Nze sira nko mutu yalina manyi nga Sebagala. Haja alagidde yakomawa. Ndange mujinkubiri. Junior era munvuma. Junior oli kasiru. Ndi musiru era nkimanyi. Amagezi ngagazaaki. Nalinze ko amane baga nti ndi mugezi anze ndi musiru. Mu Uganda okubomu okuwono ina kuba kisiru. Uganda teyagala bagezi. Uganda teyagala nga ko bagezi. Abagezi bafa. Nze Junior ndi musiru wamma. Sina magezi sina kyengagaza. Ba mayomba abagezi bali mutaka. Bakazini abagezi bali mutaka. Bakawesa abagezi amasasi gabalya. Bayisima gye bali mutaka. Nzo musiru kamberewo. Sikwata mu bubina bwa mpologoma. Kakati endulu ezo. Zo Junior chayinza okunkubira endulu. Sebazi nkubira akubira dda. Our boy Junior wane bali bampangula ebinnyo. Sina gwe nalaba. So, nolwekyo nze mujja kunjagala nga bwendi seeguya Junior. Mujja kunjagala nga bwendi. Sabula baby sikyasabula. Gwe bosabula bo bayita bangu. Mbu Junior sabula. Sabula bichi. Sabula bichi tumbavu. Okufa okwerere. Mbuvume embwezo sina gwenja kuvuma. Mundeke, munesonyiwe. Obulamu mbwagala. Busudia ntalo. Muntu wano yeyimba mba minister navuma ba minister. Ngavuma abaana abato. Ngawe mumusudia. Olumba oti abantu abamanyi bolabirako ddala. Goloze jiri teyinza okusala omutuba. Sebe bya sabula baby sabula nabivaamu. Nawumula. Mama wa Kamiliyoni mwavuddeyo ne mumwambalira. Ne mumuvuma. Olobaga manti baka mbutuwala n'abaana be. Abula bannaye mama mayanja. Abana Uganda nga babagadde. Singa kale bambe mama wa Kamiliyoni yebaza abana Uganda olw'okubagala. Abana Uganda nga bagadde family eyo. Nze siraba wagibwalana. Tewali awalana ba Kamiliyoni bakulimba. Teri awalana family y'aba mayanja. Paraso teri ya munyigira. Just abantu bali wa mabagala muzaamu mpisa. Checho kabante bagala alien skin. Not at all. Abante bagenda kulaba alien. Bagenda kuzaamu Paraso mpisa. Full stop. Era Paraso yakubye ekivulu embalala. Abantu ne bajja. We did not hate Chameleon. We did not hate Paraso. We just wanted to put some sense in their heads. Mama Kamili, just abana Uganda, bali bagala kuzaamu ku baana bompisa. Bali bayitiriza okuba abantu nga obawaana. Nenga siga nti bali babakyaye. Teri abawalana. Kati tuleka okuwalana Jenosale musale. Tuleka okuwalana Jeno muhozi. Nti tuwalane Kamiliyoni really. I don't think that is true. Mama, ekyo si kituufu. Nawulira n'abantu abajja mu inbox yange. Junior walana Paraso. Kati Paraso muwalane coach. Aina ki? Aina bizimbe nti mukulu wange amu. You saying temunaba to dragging into your nonsense. People saying nti kyokoze kikyamu. It's not hate.
abantu okukola nkonti ekintu kino kye wakoze kati oli agala Palaso tumukubire mu ngalo luyali omuntu yenna ng'oli muntu mukulu ng'otegeera era Palaso kye yafuna it is understandable but it is resentment people have refused protest vote abantu baba tebakukyaye just they want to show you they are not happy with you. But even people, when they show you they are not happy with you, you pretend that you are right. You can't be right in wrong. Get it from me. Wrong and right, it is in a middle ground. You are either wrong or right. Palaso was wrong. Kuba alien. This alien skin is simwagala. Everybody knows. Ne in that situation it awagidde alien skin. Sura kwati Palaso tetumwagala. Kumuzamu mpisa. Inensi obera n'abantu. You can't work from space. Ne woba wasome ebitabo n'obimalayo empisa zinzo kulemye wantu. Ne woba ina talent Messi singa abuza abantu. Ronaldo, they have the talent. Nze nina abasambi bompira bangi Baluteri. Mubamanyi empisa z'abalemesa omupiira. Akuba banne buli kiseera abafuna red card. Discipline first. Oyedi Kenzo mumuvuma Kenzo ina weapon. He humbles himself. But Balamu che yategeera. Balamu ye yasoma code eyo. Balamu. Onto kugamba mutuukirivu. Kojja wange ye buli omwa muyita kojja. Kojja munnange kitu ekyo nga si kituufu. Kugamba nawe nogane Balamu bye bamwogerako. Kwa Balamu wajja mu kamera. Abera very humble. Tavuma, taweebula. Teyakubidde balunwa essimu mu kamera. Balunwa n'atandika wangi sebo nyenda kukubira. Balamu bw'akola. Akubira essimu ng'ali mawulire n'otandika okwetonda. Yategera sympathy Balamu. Nenga bambi it wasn't that family ya Chameleon oba tujinako obuzibu oba tetubagala. That's not true. We can't hate them. They are good people. Palaso muntu mulungi. Palaso ine nyimba. In fact Palaso nyimba zine nungi. Not just because abantu bali banyizemu. Kat instead of understanding abantu banyizemu, you are still defending the wrong. No, being a parent, it doesn't mean to ebibi by'abaana bo oja be defending. Bye byanjawukanye ne Uncle Frank Gashumba. Nti omwana wo ne wakoze ekibi, you defend. That's on the way to go. At least omu defending amawulire muyite ng'omuntu. Omugaye nti naye Junior kino kye wakoze tokiddamu. Negwe ekitu ne kiddawo the same people get tired. Abannayuganda baakoowa. Abannayuganda basobola okuwalana. Olaba bawalana Katikkiro. Olaba abannayuganda bawalana Katikkiro nga bakimanyi Kabaka ye yamulonda. People can get tired of you. People can get tired of you. Hey. Abantu basobola okukyawa ne bakera ku bakyani bakukyawa ebyaddala. Gwe buuza big guy. Abantu bakyawa ki big guy ekyo. Kwasama yasama. Ugenze NRM gwe wasookayo. Balaba President 7 nga teba defending NRM. Have you ever seen patients coming on NBS to defend NRM? Have you ever seen my sister Natasha? Why do you want to be more NRM than the originals? Tusobola kwati gwagala nnyo NRM okusinga bannyiniyo. Nange era Junior nina wamma wenkoma. I must have people. Nina okubeera nammwe, nina beesibako. Nze era mu buli kyenkola mmanyi nti mmwe mbeetaaga mmwe abali eyo. Wadde era mbavuma, but I need you. Kwa era nammwe si mwe abategeera ennyo.